Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, kanyanukule abana Uganda abali mu kubuzabuzibu nti nayogedde nembagamba nti nali mbeera wa Haji Haruna Emakindye ku hoteli ya Haji Haruna eyitibwa H&M emmanju awo waliwo lodges ze bapangisa era ekiro olunaku lwe nava mu kkomera full figure mu lunaku olwo lwe nava mu kkomera full figure yankozesa oluvannyuma lw'okubagamba nti nze saanya maze emyaka 4 seegatta nansaasira n'agamba nti era mbadde embeera Emakindye awo nga full figure akolana mukyala wange teri kisinga kunnuma nti full figure yansiiga enziku naye nga mbadde embeera Emakindye era olunaku lumu ngenda kuŋŋaanya bannamawulire mbatwale awantu wembadde ensula. Kakati olwaleero Haji Haruna agamba nti tammanyi ate yawulira ebyafaayo byange. Mubuuza ebyafaayo byange ani yabimugambye era yabiwulira atya? Biri ku Facebook, biri ku social media. Saagala Haji Haruna obuzaabuze bantu. Oli musajja musiraamu naye simanyi ya Rabbi. Gwe buli kikolobero kinaakolwanga musiraamu, simanyi lwaki tajjaako nkofiira. Abantu mbakunga okwewala hoteli ya Haji Haruna afumba embizzi anywesa abantu omwenge mu mmere bayiwamu omwenge. Era ngenda kubatwalayo mbalage awantu wembadde ensula era awantu awo mbadde nkeera n'endyange emmere nga yabwereere. Ntegerekeka. Kakati olwaleero waaba avaayo n'agira akalira akawulira mbadde embeera awo ne full figure mabega awo yabatwalawo. Lwaki teyamugamba nti awantu yamutwalawo n'agamba nti wano omwana we namusinkanira era wano wembadde. Naye awantu awo wembadde ensula nti full figure abadde ajja ekirobo yategeera nti maze ebbanga bwe banzija mu kkomera yaŋŋamba nti abasibe baba n'emikisa nga baakabata era yankozesa n'anzijako embuzi yange ebbanga lye nali maze nga seebaka na mukazi full figure yankozesa era ekiro kyonna okyo nasula na full figure. Nennaku ezo zonna zembadde mmalawo zembadde mmazeewo mbadde embeera ne full figure nga ajja ekiro mu matumbi budde nanneebakako nankozesa era yali yanfuula muganzi we yali yampasa Emakindye ku hoteli H&R emmanju waliwo lodges nja kubatwalawo era nga waliwo omulyango waliwo mbadde nkozesa akalyango ak'emmanju nga bwenzigulawo ngenda buterevu wali mu hoteli ya Haji Haruna munda waliwo n'omusaala awo waliwo ka TV abantu we basaalira. Naye musajja mukyamu munnanfuusi simanyina kyakola mu busiraamu lwaki teyeerira mbizzi ye olwaleero ayasama nti ate oyo simumanyi nze saanya teri atammanyi mbadde nzijawo awo bannamawulire nga bansisinkana awo full figure nga akolera awo gondize views ze zonna buli kimu kyonna nga tukikolera awo. Barakallahu fikum. Naam, barakallahu fikum. Abantu bali mukumbuuza nti tebakutiisa. Teriyo kitonde kigenda kuntiisa. Tebabalimba. Mu nsingo gyeko Allah ekka ayina obuvunaanyizibwa kutwala obulamu bwange bwe nsobola okutya. Teriyo kitonde mu bitonde ebiri emmere omuli Kyagulanyi, omuli Museveni, omuli Muhoozi, omuli Kabaka wa Buganda ebbanga lye bamalanga bapama byawunya ayinza kuntiisa kumwogerako. Tebakulimba. Ekyokubiri teri yatta nabagamba ne bategeeza nti asse ne gwe basse mwenna muli bakufa. Allah yagamba mu Qur'an nti kullu man alaiha fan, buli kitonde kyonna kyakusaanawo. Wayabuka wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, owokusigalawo ye Allah waffe yekka. Nga Allah amaze okulagira eŋŋombe efuuyibwemu yagamba nti wanufikha fi ssuri, eŋŋombe weerifuuyibwamu fasaika man fi samawati wa man fi l-ardi illa ma sha Allah. Ebitonde byonna bigenda kufa biveewo okujjako ekyo Allah kyaliragira kisigalewo. Mu bimu mu bitonde Allah byaliragira bisigalewo ziri bamalayika 2, malakul maut, malayika evunaanyizibwa mu kufuuwa eŋŋombe ne malayika evunaanyizibwa mu kuggyamu abantu emyoyo. Nazo bwe zinaamala emirimu gyazo nga ku nsi tekusigaddeeko kitonde, malakul maut
malaika evunanyizibwa mu kuggyamu abantu emyoyo egenda kujja mu maaso ga Allah egigambe nti ya Allah ebitonde byonna bifudde biweddewo. Allah agibuuze nti ate ggwe agiragire yo yennyini yeggyemu omwoyo. Omubaka kyatulaga nti obukaawu obulumi malakul mautu bwerikuba erigamba Allah waayo nti singa nnali mmanyi nti buno bwe bukaawu buno bwe bulumi abantu bwe bafuna nga bafa saaliggyemu mwoyo gwa kitonde kyonna. Allah amala agigumya agiggyemu omwoyo asigalewo Allah yekka nga bwe yeebuuza nti limanil mulku liyawma, bannanga olwaleero obufuzi bwani? Yeddemu nti lillahi lwahidi lqahar, tewali bawaamwanukula kuba ffenna tuli batwafa. So baganda bange baddu ba Allah, totyanga kwogera ayogedde afa n'atayogedde afa. So bukyanga Sheikh Muzaata gavumenti emuttange muwa obutwa olwaleero abaakamugoberera nkuyanja bangi. Ekyokubiri, omuntu Allah gwe yategeka nti ajja kufa sasi tayinza kufa mazzi, tayinza kufiira mu nnyanja. Bwakyako ku makya wano Allah yakuŋŋaanya abantu, oba yali 2:7 oba 2:17. Allah yateekateeka mu nteekateeka ennungi n'akuŋŋaanya abantu ne bagenda ne balaba World Cup wano mu Uganda waliwo erugogo. N'ateekateeka ekitonde oba yakijja mu jahannama ne kireeta bomu ne babasuulako abantu bomu. Abantu baafa. Abantu Allah waliwo abantu Allah amabega be yatta nga bafiiridde kibinja. Abasajja abaali abagagga yabateekateeka ne bajja ku kabiici, ku Mutima biici, yatta abantu bayitirivu nnyo ne balinnya eryato ne bagenda ne bafa. Abaali abagagga abavundu baaleka emmoloka ennene ku lukalu. So teri muntu ayinza kuntiisatiisa nti oyo simwogerako. Omuntu atapa amaswiti, omuntu agenda mu toyi n'apama bye ekifo kyonna n'akijjuza amalusu, oba toyina makulu. Omuntu alina amakulu ekitonde Allah yekka yagenda okusigalawo kuba yatalina bunyoomoofu. Yatalina bunyoomoofu. Allah yekka yagamba nti la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Bukyateekawo eggulu n'ensi tasumagirangako. Bobi Wine yeebaka n'aloota, Museveni yeebaka n'ageregeza, Muhoozi yeebaka n'aloota, ani kabaka wa Buganda yeebaka n'aloota ng'ali China. Abatalina teri wa bbeeyi mu nsi eno, ffenna ow'ebbeeyi bonna ow'ebbeeyi Allah yekka kuba yateebaka yatasumagira yagenda okubeerawo ebbanga lyonna. Teri kitonde ya Rabbi kiyinza kuntiisatiisa mbu lwaki oyogera ku gundi, tekiriiyo. Barakallahu fi